kijjukirwa COVID-19 bw'alumba eggwanga mu mwaka gwa 2022 kijjukirwa bulungi ng'abantu baagaanibwa okukungaana ne batuuka n'okusabiranga ku mitimbagano awamu ne ku TV ne radio. Embeera eno newankubadde nga yataataaganya ebintu bingi kyokka tekyalubira lukungaana lwa National Prayer Day olw'okumalako omwaka okubeerawo. You have loved the Lord. You have become a laughing stock. They are asking you, when will you get married? But they don't know. Luno kwolwo luwali ku kkanisa ya Christianity Focus Center Mengo mu Kisenyi era ng'abantu amaggwe ebyali bigenda mu maaso baabigoberera ku KTV ne 93 Kingdom FM saako n'emitimbagano egy'enjawulo. Oluno bukya mwanfiisa obweddayi newankubadde ng'omwaka 2021 egwaggweerako nga waliwo okuddirizibwamu kw'omuggalo naye era olukungaana lwa National Prayer Day lwali era ku kkanisa ya CFC Mengo mu Kisenyi ng'era abantu baagoberera ku mpewo. Kati oluvannyuma nga Mukama amaze okusaasira ensi eno mu mwaka gwa 2022 National Prayer Day yaddako mu kisaawe kya Kampala mukadde era abantu baaliyo bangi nnyo mu biti eby'enjawulo omwali ne bannabyabufuzi. And I thank God once again tuyingira ffenna 2023 that we enter in 2023 together with you. Nkimanyi sitaani takyagadde. I know the devil doesn't love it at all. Era buli omu akwate ku muliraano wa mugambe sitaani tayagadde abali tayagala nnyingire 2023. Yatiyitidde mu bishop. As God has sent the bishop n'amugamba atugambe. And he told him to tell us. Era nange nkugamba kye yaŋŋambye. And I'm telling you what he told me to tell you. Nti teri kyakulwanyisa. There is no weapon ekyaweesebwa that is formed against you. gy'oli nga kigenda naawe mpaka 2023. Unless you shall cross over within 20. Nga bwe gubeera bulijjo era ne kwolwo okusinza n'okutendereza kwali kungi wakati mu kwebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu buli omu ku baaliyo kye yali amuwadde. Bintu bingi ebibaddebo byesinza kuyingiramu kaakano. I believe there could be some people that were here with us during the then who could not make it because of the pandemic. Nzikiriza ddala nti bangi abaaliwo luli abatasobodde kubeera wano olw'ekirwadde ekya ssennyiga omukambwe. But if you are here with us once again, naye bw'obanga oli wano naffe nate, Jesus deserves a praise. olowooza Yesu tagwanira engalo zo. I say the Lord deserves a praise. Ambye Mukama agwana ekitiibwa. Hallelujah. Hallelujah. Bw'obanga oli wano leero, if you are here tonight, ng'okitegeera ddala bulungi nti waliwo be twali nabo be tasobodde kubeera nabo olwaleero nga bo baagenda. Very well knowing that there are those that we were with last time and they are not here. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi nga zigasemu akalulu. Give Jesus, give it up for Jesus. Omwaka 2022 gusemberera okuggwako neera omulabirizi Dr. David Kiganda yawa omukisa abaali beetegese okuyingira omwaka omujja nga beetwalidde Kristo okubeera omulokozi waabwe amaggwe ne baatoola n'emimwa gyabwe okuweebwa obutukuvu. Ng'okyali mwonoonyi. When you're still a sinner, you didn't have love to go into the new year with your sins. You didn't have love to go into the new year when God is still anointing with you. You didn't have wanted to go to the new year with old habits. You didn't have love to go into the new year when you're not forgiven. In that category, I'm not going with my sins. I'm not going to the new year as sinner. Jesus, save me. Save me, Lord. Wash me, Lord. Make me brand new. Because I'm going to the new year. Do it this way. Do it this way. You're going to run. Come into this area here now. If you're not born again yet, I said run. Run.
got a few minutes here with you. Let them run and escape hell. Don't hinder them. Whoever stands in your way, block them and push them. Just push anyone in your way. Yeah. Give it up for Jesus for them. People are running to get saved. By saying I'm not going with sin. Help that person. Ng'essawa mukaaga ez'ekiro ziweze waliwo okutulisa ebiriro liro ng'eno omulabirizi Dr. David Kiganda bw'alya mu ndago kuno nga kwagobereza n'okusaba. Abala kuyambeko. Okusaba okw'omulundi guno ng'era kuli mu kisaawe ekya Kampala mukadde kutambulidde ku mulamwa ogugamba nti ogenda kukuba abamediyaani ng'omuntu omu okuva mu kitabo ky'abalamuzi 6:16. Okusaba kuno okwa National Prayer Day tekusosola nzikiriza yonna era ng'abantu bangi omuli n'abakulembeze abavuddeyo okukoowoola bannaabwe obutasubwa nga 31 omwezi guno ogwa Desemba mu kisaawe ekya Old Kampala. Ekirungi omwaka n'oguyingira mu kusaba sobeera okusaba kungi mu kibuga kyaffe ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Funawo osabira ogenda n'osaba owanjagira omutonzi eggwanga lyaffe oliteeke mu mikono gye ne famire yo n'ebirala bingi nnyo ebyokutegeeza omutonzi. So awo ku 31 funawo ogenda osabe. Saba bamikwano mujje tusisinkane mu kusaba okuyingira mwaka ogujja ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba 2025 ku Old Kampala. Mujje tusabe ne Pastor Kiganda ne Mami Cindy. Mujje batuwe omukisa batu blessing tugenda okutuuka January 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 nga tuli blessed. Ennaku z'omwezi 31 era omwezi guno gwa Desemba twagala okubakoowoola mwenna mujje ku Old Kampala tugende mu kusaba kwetegekera omwaka omujja tuyiguyingiremu nga tuli blessed. Basajja ba Katonda bagenda kubaayo, ekigambo kigenda kubaayo, okusumulwa kujja kubaayo, mujje tufune n'emmere yeyo. Happy New Year, Happy New Year.